Yes, ku Prejan Media TV webale yonna gy'osinziira okubanga wa subscribinga n'onyiga n'akade okusobola okubanga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga era woba tonnaba subscribinga oleme kusubwa buli ggulire oleme kusubwa community eno y'abantu abangi abeewaayo okubanga amawulire bagajja wano gonna ageetooloola Uganda. Yes, nakuwaako story emabegakaawo engeri account oba Facebook pages ez'ababloga ba NRM omuli Jennifer Fullfigure omuli ne mwana mulezi amanyiddwa nga Arshbag kato ne Bajo events. Yes, abantu bano Facebook zaabwe bazijjayo oba bazideletinga twali tumanyi bazihackings naye kigambibwa nti Facebook yazideletinga nezijjayo ne bavaayo ne baapiiringa eri Facebook ne boogeramuko nayo ne bagigamba ensonga zaabwe ebannyonnyola lwaki page zaabwe bazijjayo naddala mu kaseera kano nga ekibiina kya NRM kibeetaaga lwaki bazijjayo nga ate be bamu ku ba influencers aba NRM abagisikira akalulu ku social media. Facebook nayo tebadde mbi kyaddaaki Facebook evuddeyo nebanga eyanukula babloga ba NRM. Facebook evuddeyo ne clarifying negamba bweti nti badeletinga pages eza top government officials mu Uganda okisegeera naddala babloga ne bagamba nti bano bakozesa fake and duplicate accounts okumanaginga pages zaabwe. Owulira page zino nga bazikola kigambibwa okuba nti bano babloga ba NRM bakozesanga page ziri fake okubanga bamanaginga page zaabwe ezo ze bakola. Owulira era bagamba nti comments ze bakolanga ku content w'abalala n'okwefuula kye batali n'okubanga basharinganga nnyo posti mu group ekyaleetera pages zaabwe okula ku speed ey'amangu. Facebook egamba page zino zaakula ku speed ey'amangu gye baali tebakkiriziganya nayo. Arshbag afuna following y'amaanyi nga tekkirizibwa Facebook olw'ensonga nti Facebook yeegamba nti bano abantu balina account ez'ekifere oba ez'ekikwangala ze baakozesanga okusika abagoberezi bajje ku page zaabwe. Owulira so negamba nti y'ensonga lwaki account zaabwe zonna wetwa evaluatinga ne tuzijjayo zonna era tewabaawo muntu n'omu yeekwasa lwaki twajjayo account zaabwe naye katulinde baziwadde period bajja kuba bazizza naye si kati olw'ensonga bafuna following mu ngeri ey'ekifere ekonta n'amateeka ga Facebook. So kyova olaba nti account ya Bajo, account ya Arshbag, account ya Jennifer Fullfigure zonna waliwo n'abalala abali mu NRM abakulu account zaabwe zonna bazijjayo. Facebook wetyo weebaanukudde era ng'ekulaga teyina mbeera yonna kuba nti egenda zikomyawo kati ejazizza naye si kati. Updates ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira likinga commentinga era subscribinge.